nze nalyaki naye Mukama nze nakolaki? Babiri tugamba nti Kaana n'ayita mu nnaku ey'amaanyi, n'ayita mu kubonaabona, n'ayita mu kusosolebwa, n'ayita mu mbeera yonna, naye lwakya lumu Katonda n'ajjukira Kaana. Lwakya lumu nga lulwe lwakya Katonda n'akujjukira gwe leero. Munokole n'olukumi lw'olina mu nsawo, waliwo ekiseera kye watuuka nga tolulina, n'ebitaano by'olina waliwo ekiseera bwe kyali nga tosobola kubikwata, n'ennyumba egy'osulamu, n'eddembe ly'owulira, n'obuwanguzi bw'owulira, n'obulamu bw'olina kaakano, mazima abadde Katonda. Emyezi egy'emabegaawo oyinza okubeera nga wali n'ebulamu n'ogamba naye ndowooza ekiseera kituuse, kanteekateeka abaana bange, kanteekateeka ennyumba yange, kanteekateeka ebintu byange, ndabika naatera okugenda. Naye Mukama yeebazibwe, kubanga omulabe Sitaani enteekateeka ye teyalaba omukisa eri obulamu bwo. Wuuno kaakano otudde wano ng'oli mulamu, kubira Yesu engalo omuwa ekitiibwa. Yesu yeebazibwe. Bayibuli etugamba nti Kaana obulamu bwe ne bukyuka, n'ayogera ebigambo bwe biti mu lunaku olwo lwennyini, n'agamba nti omutima gwange gusanyukira mu Mukama. Mu Mukama ejjembe lyange lyayimusisa. N'agamba nti akamwa kange, my mouth will boast over my enemies. Praise the Lord. N'agamba nti kakano n'akamwa kange kajja kubeera nga keegulumiza eri abalabe bange. Oyinza okubitwala for granted n'ogamba nti laba leero nkyali w'amaanyi, nkyasobola okulaba mpanguudde nkoze ki, naye ebyo byonna abadde Katonda wo. Yesu yeebazibwe. Kyova olaba nti kaakano ssaawa zino osobola okwenyumiriza, n'oweenyumiriza n'oyogera ebinene n'ogamba amazima, ababoga tebansobodde, abasirika emizimu tebasobodde. Njagala kubategeeza bagisindika emisana n'ekiro, emisana n'ekiro n'ekumakya. Labira ku bano oba kana kwogere kale, labira ku bano mpolampola nga siri ku muzindaalo. Labira ku bano abafuuwa emindi bagifuwaji